Shakib oli omuntu ayinza okulaba n'agamba Shakib yayigira ddi ebikonde omuntu yenna engeri gye yagwawo nga basinga tebagitegedde omuntu yenna oba omanyi abamanyi obulungi abamanyi Shakib ow'omunda tebasobola kwewuunya ng'ogyeko bano abandabye nti nvuddeyo neteeseteese nti ndi mu weight ndi fit trainings ekimala mbaddeyo ne enough time myezi 3 gibadde gimala okubeera nga ndi ready omuntu gwengenda okuzanya naye si yali awo nti ali solid nnyo nti w'amaanyi nnyo kakati bamusubire buwanguzi akatalekeka mamiyo agenda kubaayo definitely oliddemu nga balina obeerawo so kulabisa teryaga Enajola banku DJ Blaze what it do we tell some boy no enajola banku tengato Shakib weteseteese otya neteeseteese nti ndi mu weight ndi fit trainings ekimala mbaddeyo ne enough time myezi 3 gibadde gimala okubeera nga ndi ready omuntu gwengenda okuzanya naye si yali awo nti ali solid nnyo nti w'amaanyi nnyo kakati bamusubire buwanguzi namulabye ali mu kulinnya nsozi eyo ne bashadiri neŋŋamba alinnya nsozi nze nzidduka buddusi wekiri Shakib ani akukokinze kochi we yani mu fight nina bakochi abasinga nina Bob J yali wa KBC nina ne coach Isma esawa ennaku zina training abantu wali kwa hamu kati bakochi bonna babakabe kampisewo kano katini labisa twebaza omukulu Amesi Kigundu ne mukulu we Yasini bebale kubeererawo ba boxers boxer gwe muzannyo abantu gwe basuuliridde government gwe yasuulirira naye bano bongo ng'abantu bakola gym ya boxing esinga obulungi mu Uganda ne bakkiriza ne ba boxers nga ddala kyoliko omulama oli ku mulama mutuufu bakuwa facilities zaabwe ne bakuwa gym yaabwe noba nga otraininga no getting ready ku bwereere kati mwebale kubanga mutu wa chance okubeera great atukozesa gym yammwe ajamisi kyakabi nnyo Shakib oli omuntu ayinza okulaba n'agamba Shakib yayigira ddi ebikonde omuntu yenna engeri gye yagwawo nga basinga tebagitegedde omuntu yenna oba omanyi abamanyi obulungi abamanyi Shakib ow'omunda tebasobola kwewuunya ng'ogyeko bano abandabye nti nvuddeyo from the blue media n'enkobawo naye omuntu amanyi oli owedda from webback tasobola kwewuunya lwaki ndi muzannyo guno nekitera omuntu wonna amanya nti Shakib azaalibwawa Shakib azaalibwa Kawempe Shakib azaalibwa bwayise mu Kivulu katonza kwewuunya lwaki ali muzannyo guno fight eno weggwa olinayo enteekateekeza fight endala fight eno si kyentunuulidde nnyo nina kyentunuulidde kinene nnyo mu maaso njagala Uganda nga olaba nti Michael Tyson essaawa zino alinayo fight ne Jake Paul nga olaba nti omusajja wa UFC yavaayo oli yani Ngano Francis Ngano yavaayo n'azannya n'owa boxing kale njagala kintu bwekyo ne Uganda ebeeyo n'omuntu asobola ovaayo n'azannya n'Engano n'azannya ne Michael Tyson ekintu bwekityo mugyeko Kazoora ono anyway opponent no wamukyuzinga ota ye yajja kyali kitya criteria kye yali waawo ono president Muhanji Moses yamusuggestinga already waliwo Uncle P Palaso naye nga ali mwakatengo ng'atya ng'agamba tuteekeyo ote nga wadduka wakkiriza bw'agaana then ono we yavaayo n'agamba anze ndi solid wendi tukikole kyobola twaendinga up naye fight eno ng'ewedde muntu ki gwe wandyagadde okuzzaako ng'ogamba eyo gundi buli ali e Kampala nga yeewulira nti ye wa Kibuli ali solid ajje wekiri buli ali esite ng'agyewulira nti omusajja ali seti nga 12 tumu round mmeka omukulu oyo nga wenjogera bulijjo era mbyogera bimutuukeko abiwulire round esooka ngenda mumuleka sagala abantu tubabowe esooka banyumirwe eyokubiri sagala muwa chance simuzza mu ringi ekitegeeza round eyokubiri kiba kiwedde kiba kiggwa nga tumaliriza abantu babulire date ticket biki abantu siyagala bagamba date mbu nga 12 abala bagamba kimu olw'omukaaga luno ebula ennaku 3 ticket weziri wano ticket kweziri ku MTN app ku Momo ticket kweziri ne ku mobile money akatalekeka mamiyo agenda kubaayo definitely oliddemu nga balina obeerawo so kulabisa teri agambayo
tulinde Shakib Chama omunonyeko musajja wa kabi collection weri waneeno nenga yabasobola bokka ekikumba kire ky'abasajja engato weziri wakubanga babaye Kampala ebiwowe biri fit sokolage wano omupiira guno mipira gino wejiri Shakib nga tumaliza wabula mbadde nkerabidde kano lwaki yena nnyo laavu y'abaniga Shakib we yaba ghetto youth kwa abantu abasinga tamanyi nti oli ghetto youth naye gwe wena laavu eyo n'obabeerako kwegamba kintu kwagala kikubeeramu tokera bukezi n'osalawo mu nze kati kambe laavu naye ekintu kino bwe kine bwe kiti kati kiri kibanga kirimu ggwe munda oyinza n'okuba nga tokyerabamu naye nga balala byokola bakiraba gwe nga you just being you oliwo akiraba nga alaba olina laavu y'ekintu naye nga gwe obeera nga gwe ku bibi obeera mu bulamu bwa bulijjo naye nga mwana muje mugule ku mipiira gy'abasajja mubeere fresh ba ghetto youth nobody say wekiri olwomukaaga tujja n'abasajja bonna ebigaali gyebiri manager labisa anti omusajja agenda kukwata Kazoora ku lubuto gwe kyolina omumanyi agenda mukwata ku salesi Kazoora yekka nga wagambye era ndani tugenda mu Amerika China Kenya n'okumulirwano Rwanda Shakib agenda tambuza abyongere kuba ghetto youth amalayo shada siga Shakib tagaiza sandi badde wano tewandi badde wano kusegedde kuba yandiyise bakibosire banne naye isefe ba ghetto youth abawansi kulaba nga tukirabisa nga tukyongerayo yena mwewulira ali ready tasa zambigambo Uncle P twandika funye ka fight yako Uncle P achaina mu ekyuma maguru kimanyi ara Shakib ali fresh naye atoli achaina byali mukumalirizo bimanyi aina ekyuma kabisa Shakib oyinza mwagaliza opponent ki gwenga gwe wane city wano mu Uganda andi kati sina gwe mwagaliza okuleka oyo wekibuli ngate ajja mu character za Shakib zalimu oinamu ku sente oinawo omukyalo w'ekibinga zali osobola okujja n'okola ki ye waali kuba omwewulira wekiri Shakib basibule tumalirize baba abasibudde dda nenga bale tukyazaako omwana ku collection waneeno kulwomukaaga tugenda kuwaayo ffenna mu tiketi muzigule mwana kyebiri mujje tuwagire jijjeeyo baba Shakib oli omuntu ayinza okulaba n'agamba Shakib yayingira ddi ebikonde omuntu yenna engeri gye yagwawo nga basinga tebagitegeera omuntu yenna oba omanyi abamanyi obulungi abamanyi Shakib ow'omunda tebasobola kwewuunya ng'oggyeko bano abandabye nti nvuddeyo neteeseteese nti ndi mu weight ndi fit trainings ekimala mbaddeyo ne enough time myezi 3 gibadde gimala okubeera nga ndi ready omuntu gwengenda okuzanya naye si yali awo nti ali solid nnyo nti w'amaanyi nnyo kakati mumusuubire buwanguzi